Nola Namiro yakwatiddwa kupigayibwa nti yaseba Zebiyokaya emyaka 50 nga bano batuze ku kyalo bwaka Mugobo Inairambe ebuvuma okusinziira ku David Kasire sitebwe kyalo Bukambwe. Namiro yamuyise mu kiro ku saa 8 namutegeze nga tewala nyinibba wabula nga mukubye bubi nnyo nga tamusuubira nti kuluna naawona. Tuwanaganye naye oluno tagenda kuwona kuba mukubye bubi nnyo nensituka ngenda mpita Siyamani munange Magero okumutuukako nga kituufu embeera gy'alimu nkyamu nnyo. Kasirye agamba nti kaya bamusanze agagalamye mu kitaba ky'omusenyi nga tannafa naye ng'atemeddwa ekiso ku mutwe ku kugulu n'ebitundu ebirala. Bamutemye wano ne bamutema wano nabuno ne babukoona. Ono agamba nti bamutadde ku pikipiki bamutwala mu ddwaliro Buvuma esenta Fobula we baatuukirira abasawo ne bakabatema nti omuntu yafudde. Nenvuga piki tuleete mu ddwaliro abalese tunabatuuka wano ku ddwaliro naafa tugenda okutuuka wano ng'abeddwaliro batugamba muleese mufu. Abatuuze abalala boogedde ku mbeera z'abafumu bano nga bagamba nti buli kisera badde balwanagana. Babadde n'obutakkaanya ne mukyala we ekibadde kibatwalidde banka. Nengezaako okuyita abafamire bonna omwali mutaata we Settuba Sengaawe Betty n'abalala bakiyamaani abalinaanya awo n'abantu abalala b'obuvunaanyizibwa ne tutuula mu maka ne tugezaako okulaba ng'omwami ono tumukansolinga aleme kukuba nnyo mu kyalo ono ate nga n'abaana abagoba mu maka. Ku majja abakulembeze b'Ebuvuma okubadde amyuka RDC Patrick Mubiru Ssentebwero Seyokutaano Adrian Osadongo ne DPC Michael Bagoli bakedde ku ddwaliro okulaba ogubadde. Ssentebe Ddungu ne RDC Mubiru boogedde ku kikangabwa kino. Era nyongera okusiba entanda kuba abaami n'abakyala famire okuba nti omuba mufunye obutakkaanya mubugonjoola ate ne mutagenda buli omu kuttingana. DPC Bakola ategeeza nti obutangu maka bususse emizinga by'Ebuvuma. Omulamu guli mu ddwaliro then omukyala atumulina ku poliisi ng'otuyongera okunoonyereza. Mu ngeri mu by'okulina Buvuma baali wamu n'ab'ekitongole kikola kuwandiisa abantu okuzza obujindagamonto baliko omutuuze Aaron Musamali gwe bakutte ng'ono yabadde ageze ku kitongole kya Niira n'akolagana n'abasirikale nga yagala bamuguze ndagamuntu z'abantu. Musamali okwatira abadde amazzi okw'omusirikale emitwalo 2 nga muwadde endagamuntu z'abantu 40 ng'omusirikale ono naye yatemeza ku poliisi ne bamukwata ng'afuluma. Badde ngenda zisalamu layini ziti layini za Airtel zitaliko kigalo nga sobola osalamu endagamuntu ekuwayo layini 2. Kale layini muzikozesa ki? Tuziguza abaana bato abatalina ndagamuntu n'abaana bava e Kenya ababeerawo. RDC Mubiru amukonyiza n'alabula abenyi b'amateeka abalowooza okuddukira Buvuma okukolera ebikolobero. Naye nebaza abanira kubanga bakolaganye wamu ne security okulaba nti tufuna information eno era okulaba nti tukwata obumenyi bw'amateeka obulinga. Henry Nsubuga yakusakidde Gulemu ku Bukedde TV.